gy'amawulire ku ssaawa zino 10:15. Mitwe gy'amawulire ku Nabasa Fama. Obuganda busabye gavumenti yakuno ebuwa omugabo gwabwo ku mirimu egyakolebwa Uganda okufuna obwetwaze. Songa Pulezidenti w'eggwanga lino avumiridde enjawukana eziri mu bannaddiini ezisaanyizzaawo eggwanga lino. Abasabye okwegatta ku lw'enkulaakulana. Songa ye ssentebe Gombali Bulange mu disitulikiti y'e Namutumba asabye abasajja okwewala omuze gw'obutambuze okusobola okuwangaala n'okwewala okufa amangu. Gibadde mitwe mbadde n'abikyuselu. Bali abali mu Bayibuli abalina abakazi abangi bawangaala nnyo. Bali official. Oba tewaliwo birwadde. Bali kyokka bali official. Bali abafumbira. Bali abagundi. Ono namba 10 yali amanyi namba 2. Naye bino mukukuta. Kakati Uganda ye kyatambula. Sibwe kiri? Akyatukulembera si Yoweri Kaguta Museveni mutabani wa Kaguta General yoyo atagenda original NRA si aliko yoyo aliko aliberako mutonzi waffe yasalawo kigambo ekyo kyerabiranga amuvuganya Kyagulanyi Ssentamu kakati waliwo kisanyusa oya pondoka tana pondoka kisanyusa mu Uganda muno kiri kimu kyokka opposition abalete etteeka ababadde mabega okuleta etteeka ly'ennongoosereza mu byokulonda mu bukulembeze administration obwa parliament eya parliament babiri ku bo opposition lumu n'empuuga kati ate eri mu DP side zeri mu DP nobody mabu yakola ki by then alukola alekulidde obwalu ya DP yabule kulidde okyali ku nalukola obadde okitegedde nti Mukaku bamuyimiriza kubyaki mu DP kati Mukaku Henry Lubowa naye bamuyimiriza gatako ne Mabiiki kati kankubuzeeko ekibuuzo bwe tuba twogera kati politics wa Uganda some people don't matter ngaba Mukaku kati Mukaku ngenda nerabira n'okwerabira deep nedda Lubowa nasoma nena milyango yaliko presidential candidate ono Mukaku nafuna bumeka once a presidential candidate asigala oneyakifuna kakati kankuleko so DP block evuddeyo neyimiriza abantu bobo yaga kusigala ng'oli wa mugaso kabakwogerako nga legend kabanga omuntu woche okulabirako eri abaala neneyisaye matalinga bwange okola ebintu by'ekisirusiru baganti okwekola obusolosolo kati nyabona owulira nti Lubowa yalwanye n'abayimbi simanyi nalwanye ne president ani eyo kiba tekijja kati wato kyalina makulu kakati ebikolwa byo biportrayinga kikyoli nga tuzze ku kyembadde mbagamba okumanya Uganda esesa esebo nabuza MP omukubidde essimu ne mugane lino etteeka limwagala okuleeta siganye liyamba ki ku bizibu tulina mu Uganda lino waki baliddusiza nnyo lifa ki n'ensi kubanga ekisooka leader of opposition Kyagulanyi alina okuba mu parliament bwe tugenda ku biri ebya Commonwealth biri ebyabangereza okimanyi Kyagulanyi alina okuba mu parliament kati Kyagulanyi lwakuba tali mu parliament kubanga yali owokubiri mu kufuna obululu okusinziira ku electoral commission yali owokubiri mu kalulu k'obwa president manye ekimuluma so kakati tosobola kuŋŋamba nti gwokaka Kyagulanyi okulonda gwayagala era balina omukubako akalulu kiba kifu kubanga ebirowoozo bya Kyagulanyi abiyisa muono by the Sanyonyi alina kukola Kyagulanyi kyamugamba abiyisa muono alina biyisa musenyi era bw'aba ne kyatategedde asaba yakadde akonsultinge n'oli yamutuma kubanga singa tubadde balambulukufu nga tuli ku presidential nga tuli ku parliamentary nga president tumulondera mu parliament Kyagulanyi singa ali muki mu parliament nera kubebya president ate agendera ku presidential tumikisinga byombi parliamentary enongosereza yo tugyetaaga kakati enongosereza eyo yakitumbaavu tugyetaaga ati kakati Kyagulanyi Ssentamu tosobola kuforcinga president Museveni kumulondera minister manya yalina balonda tubakuba ku kalulu
Kakati dabayo NRM eina bamuyita ani oyo akola atya ono gundi musajja oyo mwerabidde akolanga gundi wa NRM Todongo chief whip Nampala wa Abuwa yavaayo ani aliyo Obuwa kati yaliyo Dennis Obuwa yamayi kati yaliyo kati Obuwa niyamukubaka kalulu Obuwa tebamukubaka kalulu anti oyo balonda direct naye nga ate ebirowoozo bya President Museveni abireeta ye Prime Minister a leader of government business yakijama wasoma kakati Prime Minister niyamukubaka kalulu kakati eno na gundi ani ono opposition man Ssenyonyi yaleeta ebirowoozo bya Kyagulanyi ebya Nuupu kubanga Nuupu ababaka abasinga abakimanya kutegeera nti zino manifesto zirina okulwana mu parliament otegedde nti ono bwaleeta lead of government business si ye gundi Prime Minister kakati bwamala okwogera Ssenyonyi ng'akola ki abaka omuzindaalo ng'akuba mu bintu byoli ebituli oba nga akkirizigana nabyo kyebula neebuuza ekibuuzo bano basomera ki enkoppa eyo enkoppakopa ffe twakoppa ebintu byabaki byabazungu so kirina okuddayo edda bwe twabanga ku Benedicto Kiwanuka n'Obote naye nga munongosereza waliwo naffe era bye twesunze nga pulezidenti okumulangirawo olunaku olwo nga bamaze okulonda tekisoboka naffe ekyo tukyesunze ku babaka ba parliament tulabe bwe kinaaba at first Lumu yagamba ayagala ebibiina by'oludda oluwabula gavumenti byeronderenga Nampala byeronderenga Nampala ne Rope kyokka ate wano recently yavaayo ng'ayogerako ku nnongosereza zayagala okuleeta mu administration ya parliament ate n'agamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda olwabula gavumenti ekisinze leading oba main ku nsonga y'abakyala kironde nga abantu basatu ababaka ab'oludda olwabula gavumenti be baba balondako omuntu omu naye nga main party eya opposition emaze okulonda abantu abasatu then ababaka balonda ku bana abasatu ekintu kino ekyo kiriyo tekiriyo oyo Kyagulanyi ino by the kanchibulira bantu bakitegeere Kyagulanyi ino okuba mu parliament yensonga lwaki alonda ki kubanga balina kukyusa bagambe nti abadde owokubiri mu kalulu abeerayo naye abeera member parliament era n'abeera nga ye mukulembeze oludda olukola ki oluwabula gavumenti oluwabula naye lwakuba kati bwe tunakiddako eno tukyogerako bannayuganda abatabimanya abamu bajja kunyiiga nze ekisinga okuntabula kyebeerabiddemu waliwo akantu electoral commission keekola okukwata obululu okubuza mu percentage nga babubala ekintu ekyo kiwunza nnyo abalonzi omuntu n'asigala nga tategeera kya Museveni kya Bobi Wine kyani waliwo engeri gye babuteeka ku TV awo nga babuza mu 7.8% kati abantu baffe baba babuzaabizibwa kyetaaga ne boogera nti wano Museveni afunye mutwalo gumu Kyagulanyi afune butaano omuntu n'agatta bulungi kubanga ekiriwo sibitegeera ebintu ebyo ekiriwo kiriwo ekiti nze wawo kyempakanya tugende mu Jinja district oba city kubanga tuba twategedde bagambe bwe bati tutandise na Jinja city bagimale tudde ku mukono balange nti wano Museveni ziti mutwalo gumu na kiti si byakweyogeza mbu 10%. Eliyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa agomu